plastics, we have the paper or cardboard. The other one is Kiwanga, that we are using to support, to ensure that they do sorting at source. Giving them the first batch of tools. On Friday last week, we had little training. Ekigambo kiri eri tusiza ku kigambo ekyo. Come to collect waste. There is some sack where they put food in plastic so that you know that people are actually getting rich from the waste that will generate at home. This is the different my friend, tell your neighbor. I know when I'm talking like this, there are people here who are in charge of waste management. So if you don't want to make the money, you give the money to somebody. I don't know how many tons of plastics you generate every day. There is a
aliwana agende Hey. tebagera ndagizika eno mu kachako tokala wakakagiyenya ako mweri awo mwindera bayire enchi wano tuzasa lero waje tase boa sikona masiga kuga josa amazigo gamanyi ngaho Kutandika Ojijjayo bwoti nti wano bw'okiteekako
n'etaano ennene. Material wa bricks kimenyeka menyeka kiba kikabe kiba kikutawana bali wanda ko kijja kimanzi wali kiserera bulungi kibayo biwedde batakula okukola kino ngawo bujemu Wango, you're going to cover. That's it. Crush it as they were. I'm going to come crush it. Officially, Kanitoba dustbins ezigenda mayumba 5 mu Mukono municipality mu kyalo kya Apanabuti eziweddebwa abannema nga bayita mu kitongole kya IGC wamu ne Mukono municipality okutuyamba mu kusunsula kasasiro ate ndowooza n'okutuyamba okutereka bulungi n'okukuuma ekitundu kyaffe nga kiri kirungi. Tubasaba okubikozesa obulungi era mubeere ekyokulabirako mu Mukono municipality. In partnership with IGC abalowoleza ku Mukono municipality ne bafuna ekitundu muffe which Apanabuti. Tuli mu kaseera nga kasasiro efuuse ekizibu mu Uganda ate naffe mu Mukono. Abantu tebamanyi tukozesa tutya kasasiro ate nga tulabye osobola n'okufuna ssente mu kasasiro naye oluusi tulaba abantu nga batabula. So nze ndi musanyufu okulaba nti ffe nga Mukono municipal batulowolezaako nti abantu baffe bakitegeere nti kisoboka kubanga bulina kutubeera mu byalo nga tubagamba tutandike kwita okusunsula okusonsola mbadde njogera ekituufu bagamba okusunsula tebakitegeera. So osanga ebisobola okuvunda n'ebitavunda byonna babitadde wamu ate nga tumanyi mu bivunda tusobola okujja mu kimanyuwa bwe tuteekawa mu nnimiro ne tufuna emmere erina quality naye ffe buli kimu tugamba kasasiro era lwaki olaba kati n'ennyanja yaffe ejjudde kasasiro kubanga tetumanyi tuprotectinga tutya kasasiro yaffe tusobola tutya ogifunamu. So ffe amayumba 5 agavuddeyo mu Nabuti Apanabuti chairperson ni musanyufu oli ate ka ndowooza oli omu kwabo bagenda kufuna kubanga tulina okuyigirako as a model village entire Mukono municipal bwe tujja ku nyumba yo
kasasiro omuteresi obulungi era gwe togamba tolinda ababinzi bajje bamutwala nandibadde gwe bw'otandika okusunsula biki gwe by'osobola okufunamu biki by'osobola okukola mu kasasiro ono tulabye ab'obucupa tosobola okukwata n'otunda bali ab'obucupa ne bakuwa ssente bo ne bakola muki era ne mukyala awo katutandika okusunsula musobola okwekola muki omulimu ne mufuna business. This is a business opportunity. So nsaba chairperson nti abantu baffe era tugenda kujja kubanga twagala n'ebyalo ebirala tulina ebyalo bimeka 79 nandyagadde ebyalo 79 kati 8 tubireete nabuti biyigire ku mmwe so that buli nyumba mu Mukono municipal efune terina okufuna eno lwakuba enevudde mu gavumenti basobola okutandikira wali n'obudeeya butafaanagana n'omanya nti akadeeya kano kabiwaatiro kali kakasasi ka plastics tusobole okukuuma ekitundu kyaffe nga Mukono okukiyonja ate n'okufuna mu kasasiro gye tulina ewaka tusobole okukuuma embeera y'obutonde kubanga kati eggwanga we ligenda lirwanira okukuuma embeera y'obutonde ndowooza lwaki muli wano era mwe mwesiime naye tebakuwadde mugende mu bitereke tebakuwadde kasasiro ogende dustbin ogende omutunde tebamukuwadde ogende otekemu engoye anti mugenda kutuuka eyo kati sifuke laundry baskets olinde ddi health and environment officer bwe bagenda okujja n'ojjukira n'ozija wali n'oteekamu bisatu so that basange nti okola ki okola omulimu tugenda kujja nga bwe mulaba enfuba eyo era lwaki mugenda kuwandiika kyayate tugenda kutegeeza nti leero tuze mu inspection and monitoring kubanga twagala message egendewa awalala kisoboka twasobola twagala community ekitegeere kisoboka kyekikulu kyetwagala ekyokubiri saagala muterekere bali abakima naye njagala mufunemu business ideas mukinu nga mumaze okukikwata okukinyweza nti enkya ono kumwe 5 kubanga ye representing bali 5 bw'aba agenze mu kiwanga ajjako omukumwe ng'owa obujulizi nti kasasiro nga bwe tulowooza nti kibi si kibi naye kusinziira bw'okikozesa either efuuka mbi oba efuuka nnungi nze ndowooza esobola okufuuka ennungi tusobole okulwanyisa kiri ekyabeera ekitezi ate tutandika okukirwanyisiza waka si kitezi o Katikkiro naffe twandyagadde Katikkiro ebeerewo emyaka n'emyaka lwakuba ewaka kasasiro tumukuta obulungi ekituleetera okufuna ebizibu by'ekitezi ne Katikkiro okujula nti ewaka kasasiro tetumuwadde ekitiibwa tetwandibadde tukola ki tumuwa so mbasabamu 5 abavuddeyo abaganyiddwa mu projekiti eno mubeere ekyokulabirako si nti muli kunninga lwakuba gavumenti yabawadde naye mukirabe ng'ekyammwe ate ng'ekigenda okututaasa n'okutuyamba tusobole okusomesezako ebyalo ebirala Mukono ifuuke Moddo municipality muwulidde bakwano twagala tufuuke Moddo municipality mu environment and protection sikyo kikisobola kisoboka kati njogera ne ttiimu mubalokole tugamba eyakoze eyalokose eyalabye omusalaba eyalabye omusana so ndowooza njogere n'abalabye omusana yadde wabweru waliwo enkuba naye twalabye ki beegayiridde tetutereka era twebaza IGC anema ebyalo bikyali bingi bakwalo and we shall welcome you but on condition
that these ones have done well. Sente za government bakwano waliwo value for money ako mu Luganda sigamanyi mu nsonga akati omugaso kwa sente value for money era temugamba twakoowa government kati ebireesa ate tufukidde ekizibu bagambe bya government naye gwe government nze naawe fe abakola ki government kati temukiraba nga mu Google government gwe bataddeko naye ng'ekyo ky'okuyigiriza ndamuhappy ndabamu bavubuka bakwano ekyo nno mukirabe nga business opportunity mutegedde mwe bakoowa government abavubuka sikyo kyemwogera nti nange nemuvubuka bakwano ekategore gyemu kyetulimu mwakoowa government kati akaddeko okujakala katuuse ogenda kukanyirwa mukakasasiro nebakuyambe nebagamba tosula woolaba ate buli kimu tokikola ki tokisula waliwo ebigenda okukuyamba n'ofunamu akasente ndamuhappy encourage the youth because this is the nation of tomorrow, the Uganda that we expect. Encourage the youth to participate more in this instead of being there and we feel we hate ourselves and we have no value in the country. So abavubuka bengenda okusookerako kukyalira muwulire baze enyawo nsogeraku muntu okulaba mubikola ki era njagala okubeebaza ndowooza mwayewaddeyo okubeera ekyokukola ki tewali ekintu kibi ng'okwewaayo ate n'oyekyusa at the last minute tutegerekese bakisewe ne banyabo so njagala okubeebaza okujja era n'okukomitinga IGC ya NEMA but on condition that it has worked because we don't want to waste money. On condition that it has worked, we have more villages. We can look out for other villages to support and work with, hoping that we shall see a better Mukono municipality and save our country and save our environment. Okay? Climate atandise okukyuka lwakuba ffe tetufaayo bye tukwata ebitukozesa. Kino kigenda tuyamba okulwanyisa endwadde ze bayita communicable diseases. Bino byonna biva mu kasasiro si wala ebeera ki so bwe tukwata kasasiro obulungi ne tumulabirira obulungi ne tumukolamu bye tubadde tulina okukola tulaba ebintu walimu business opportunities walimu endwadde okukendeera n'ensi okubeera ki obulungi n'ennyonjo. So mbasaba kano akade tekabeera ka formality naye tukitwale nga abaweddeyo ambassadors of a clean municipality. A clean Nabuti saya abadde nnyo ku Upper Nabuti naye tutandikire ku Nabuti kubanga aba Central n'abalowa bwe balaba nti eno kikola nabo bagenda kukola ki n'abalala ne bakola ki nekyo kigenda kutugamba okuleeta owenatonko papaati ajja ayigire wano neyanziza obudde wammwe webale nnyo nze amanya bambita Edwin Baluko nkola mu kitongole ekya NEMA oba ekikuba obutonde bw'ensi. Leero tuze Mukono nga tubaleetedde enteekateeka ey'okulaba nti tususulamu kasasiro tulina nga tukolagana ne Mukono municipality. Eno project tugenda kuba tugimplementingira mu kyalo kye bayita Nabuti Upper nga tugenda kugaba dustbins eziwera 10 mu maka 50 maka ago gasobola okuba nga gawola kasasiro ebivunda okubyawula ku ebyo ebitavunda. Eno kigenda kutuyambako okulaba nti tugendeza kasasiro agenda mu landfills ate n'ekirala okulaba nti kasasiro ono gwe tuba tuyawudde tujjamu ebintu ebyomugaso either ne tuddamu ne tubikozesa oba ne tuddamu ne tufunamu ssente naddala ebyo bye tusobola okubisaikolinga oba okuddamu okukozesa nga plastics ebyuma ebintu bwe bityo. Lwaki Mukono
twagenda okukola okutunuliramu ne tulaba nga Mukono already yali ina enteekateeka eyeefaananyirizaamu bwetyo mu ngeri gye bakwatamu kasasiro, so ne twagala naffe tubakwasizeeko bongere okwogeramu amaanyi tulabe okukola pilot eno so that bwenaaba ekoze ate tugenda kuddamu ate twongere tusasanye mu ggwanga lyonna. Eno project egenda mala mwaka gumu era nga it is a pilot project emazeewo euros emitwalo 2 nga tuimplementingira mu maka 10 egagenda okuba nga pilot study getulabirako. Ngeri George avunanyizibwa ku butonde bw'ensi Mukono municipality. Olunaku lwaleero nga tuyita mu nkolagana gye tulina wakati wa NEMA ne IGC International Growth Center National School of Economics, tubadde tukwasa ebikozesebwa eri abatuuze b'omunabuti Nabuti amayumba 50 tugakwasa ebyo ebigenda gayamba okuba nti basunsula ebisaaniiko okubijjamu ebintu ebyomugaso ng'okuweza ng'ebifunda nebisobola okubeera recycling. Puroguramu eno tusuubira egenda kutufungula obuyonjo mu kibuga kyaffe ate n'okukuuma obutonde bw'ensi mu nkola ennungamu ennungi. Twebaza nnyo bapatinazi baffe abanyuma abasobodde okuba nti batusakira okuba nti exercise eno etambula bulungi. Tusuubira singa puroguramu eno etambula bulungi ebyalo byonna ekola Mukono municipality 79 bijja kuba biganyulwa mu nteekateeka eno. Amanya vidde Mukono ku kalenda buti twali tusaba okusoomozebwa engeri ya kasasiro. Kasasiro atusuubulwa nnyo okusunsula nga si kintu kyangu naye nga tufunye bumuntu twebaza gavumenti kubanga etuyambye batusaba okusoomozebwa bulungi ku ngeri nnyo naye kati twebaza Mukama gwaffe tugenda kuwasa. Tusooka kwebaza gavumenti etuwa dustbin zino manyi kasasiro abantu abadde bamuteeka buli wamu omusanga awo oba mu compound naye kati engeri gyetufunye tugenda sobola okukola ki omutereka bulungi. Naye obuzibu bwe tubadde tufunamu kisooka twalaba obuzibu bwatuuka ku gundi bagenzi baffe ab'egundi ab'ekiteeso kati ffe ngaffe Mukono twagadde bugole ki keko twalaba gavumenti etwangudde netuwa baketi zino dustbin tuzikozesa okukola ki kuma kasasiro kasasiro abadde n'obuzibu bulabe nti kubanga kasasiro wabeera enswera zibeerawo toli tiwetagisira obutunulawo aba wazibu. Amanya gange James Ronald okuva Mukono wano. Amanya erinnya Nsubuga Paulo defense wa Apanabuti era agenda ajja okwesimba kuba chairman wa Apanabuti. Tuli basanyufu nnyo olwa puroguramu eno ezze mu kyalo kya Apanabuti. Tubadde tulina okusoomozebwa kw'amaanyi ne kasasiro kubanga abantu abamu bali ku mizigo n'abatali ku mizigo naye nga waali wafunda naye nga tasobola kubanga amanyiginga kasasiro oyo n'akafuuka alina akatono. Era weesanga abamu nga bakwata obuveera ne bagenda ne basuula mu myala. Naye kyamukisa bulungi nti tufunye ebintu bino mu dustbin tugenda okusobola okwawula obucupa n'ebyo ebivunda kuba n'ebyatika. Naye ng'ate kyendabyemu era eky'omukisa omulungi ate tugenda sigala nga tufunamu nti ebyo ebivunda bw'obiteekamu obyawula na bibi obuveera obuziza ebbali n'obucupa na bino bisaaniko bya mmere ebyo nti ebivunda osobola okubimaliriza n'obiteeka mu kakuti ate n'osimbamu n'emmere. Ate bino oba obucupa basobola obugula kuba mulimu abatambula nga bakuŋŋaanya obucupa. So tuli basanyufu olwa puroguramu ya NEMA gyetuwadde okubeera nga
etuwadde okuba nga tusobola okwekuumira mu buyonjo era n'okukuuma ebintu byaffe nga tuli bayonjo. Ekitundu kyange kino ekya Pannabuti tubadde tufuba okola nga tuteekawo amateeka ag'obutasaasaanya kasasiro, naye abantu abamu nga bomanyi nti ye bw'agenda naddala bano ab'abaana bamba n'asiba mu kaveera agenda ssaawa 3 zamanyi nti no teriyo amateeka n'amukwata n'agenda bw'atuuka bw'atuuse n'awummuzaawo n'agenda mugenda okugenda okwetooloola ku makya okulaba nga waliwo ebitundu ebiri awo ogenda okuyeba nga pampa ze zirimu olw'embeera nti tebalina bwe babikola ki bwe babiteeka. naye olwa bino bintu bye tufunye kitegeeza gwe wa pampa muteeke mu bibiri ebitavunda ddira bino ebivunda biteeke byokka kitegeeza tugenda kukendeezaako obumenyi bw'amateeka nga baleeta kasasi nga bamusuula mu mifuleji kati okubizamu okuba eno bwetonye basuula muli eri ne balowooza tugenda kuwuza ate ne bizibikira mifuleji amazzi tegakyatambula ganjala bwadde. Nze Babirye Augusita nga nze musawo w'ekyalo Pannabuti nga twali tutambula mu byalo byaffe ebyo nga tusomesa obuyonjo naye obuzibu tebali busanga nga tusanga kasasiro pampaazi abantu nga tebamanyi engeri ki yakusosolamu kasasiro ne pampa nga byonna babigattamu ate babigatta babisuula mu mwala nga tebalina wakubiteeka naye olwaleero lusanyusa ennyo kubanga tufunye baketi zino zetugenda okuŋŋanyiza mukasasiro nga tumusosodde bafune ekyokulabirako ku ffe ng'akasasiro k'olina omumusootinga ng'oyagula ebivunda n'ebitavunda era tugenda kusomesa nga tuli kyakulabirako eri abo abantu baffe tutambula mu kyalo ku kyalo nju ku nju basobole okumanya nga balina basobole okumanya omugaso ebirungi ebiri mu kwawula kasasiro avunda n'atavunda kubanga avunda osobola omwawula n'osobola omuteeka mu bitooke n'osobola omuteeka mu birime ofunamu omugaso oba obucupa nga obwawudde n'obuguza bano ababutunda ne basobola okufunamu ssente. Tufunye ekyokulabirako nga tugenda kusomesa abantu nga tulina nekyetubalaga nebagenda okulabirako basobole okubasomesa oba bafune obuveera basobole okwawula ebivunda n'ebitavunda ekyalo kyaffe kireme okuddamu okubeera ne kasasiro asaasaanye pampa ezisaasaanye n'okuba nti notubeera balamu n'obutasulasula kusasiro mu myala okubeera nga zibikira emyala genda nga bazigayanjala mu mayumba g'abantu n'okuviirako okufa ng'ekirukano abaana banywa obunde babisuula mu mwala ne bitwala mu mazzi gaffe ne tunonayo amazzi abaana ne banywa amazzi ago ne basobola okufuna ekirukano. Orjuela Pava. I work as a country economist at the International Growth Center, also known as the IGC. For those who are not familiar with us, we are a research and policy center based at the London School of Economics. We always want to bridge the gap between research and policy making, and therefore we work in developing countries to promote a sustainable and inclusive economic growth. In Uganda, we've been operating since 2011, and our work spans across urban growth, state effectiveness, productivity, firms, trade. And within our cities portfolio, one of our major policy clusters is precisely waste management. We are delighted to partner with NEMA actually on this project and with the Mukono municipality. We do think it's going to have a great impact, not only in terms of economics, but also for households and living standards and basically the dynamics across the municipality. It's a project that we do think it's gonna impact lives and change lives, which is one of our major pillars, and it's part of our core vision and mission. At the same time, we do want to scale it up, and this is just a pilot study that we're going to try to work it out with both the NEMA, the mayor, the town clerk, see how it goes, and then see if we can expand it to broader municipalities and across primary and secondary cities in Uganda. The time frame, so we expect to conclude this project by the end of the year, and we are very eager to see the results and how it impacts lives in terms of budgeting. So
We do fund projects, in this case, under our SPF, which is a small project facility under £20,000. So we are very excited and delighted to partner with NEMA and broader policy makers and policy institutions to generate a change in Uganda and generate impact.